Ojanga gwokyazika. Ojanga yakyaziko. Ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga. Kabaka yagamba nti bw'oba n'ekitone n'otakikozesa obanga ataakifuna. Bw'oba nakyo n'okikozesa olwo oganyula abantu. Ebbanga ly'omaze ng'oyimba abantu bannya bafunye emirimu olw'ekitone ekyo ky'otambuza. Kati bano bonna abakwata obuntu bano bonna bazze wano lwakubanga obuntu bwe bakwata si kwe bagenda okufuna kasente olwo baabalya ku ggwe. Konsati gy'ogenda okukola ku cricket ovu ab'omusolo bagenda kukungaanya ssente olwo gavumenti ng'ezimba enguudo erya ku ggwe. Ttiimu yonna gy'otambula nayo, production team, abo bonna bonna babakubyako, waliwo abakubi b'ebifaananyi nga kyokka kye bakola. Awo nno bw'oba n'ekitone n'okyeyambisa tekiganyulwa ggwe wekka, kiganyula eggwanga. Era nze njagala kugumya mu mulimu gw'okola, okutwale mu maaso gwe gukuzimbe naye naffe ffenna tukulyeko. Tulina wano rediyo ey'Obwakabaka ne TV, naffe ennyimbo zo tuzikuba, naffe ne tukulyako. Kale ekitone kintu kikulu okusinga oyo akirina bw'akirowooza. Era bulijjo bwe nsanga bannabitone mbagamba nti mukikwate ng'ekyatika ekitone ekyo Katonda kye yakuwa, kubanga si kikyo kya ggwanga. Katonda ayitamu ggwe. Abayimbi bano n'abasibako olukongolo nga basaba ssente nnyingi, ababaganda basaba ssente nnyingi nabo bajje batuyimbire atufulumize ennyimba 5 tulabe bwe balowooza nti kyangu. Guno mulimu gwa maanyi nnyo. It's deep. It's very serious work. It's a very serious industry. Awo nno bwe munajja mu konsati ya Chameleone Alopedde, munaaba temuyamba Chameleone, munaaba mweyamba mwekka. Naye n'ekirala olw'okuba nti nno omusajja ekitone akirina amanyi okukikozesa, nkakasa nti munaaba lunaku lulungi tuggyemu engatto zino ezigendera ku masuuti, tuteekemu ziri ezirya dansi. Ndowooza nti zibakulungi. Taata ze musajja Buganda sijja kumalya budde butambula naye kasita otegekedde ebikojjaawo byanyirire mu kitiibwa kya Buganda, niyo kitiibwa kya Uganda, niyo kitiibwa kya mawanga gonna mikwano gyaffe. Kibadde bayita ne baga nti kubanga okola eki mujje. Katikkiro neeyanza nnyo obudde bwo bwatte eno, neeyanza ebigambo byo era mbitwalira ddala mu mutima gwange n'obwongo bwange, bigabane ne bavubuka bannange. Naye nga owekitiibwa Katikkiro naye nina obubaka bwe badde nja butuma oba bwe badde nsaba ompisizeemu oba obusengejje. Abantu tuyitidde okweyawula, abantu bakyalina mukwano, abantu balina eggumi. Osanga omwana myaka 15 tannabatizibwa, osanga omwana yazaaliddwa ennaku 5 tannababeera linnya. Kale tulinda akalira kaveeko naye omwana ennono abantu bazivaako.